Bw'obeera omukulembeze atalina mizi, atasooka kwefumiitiriza ku bintu by'ogenda kwogera, atava mu mawulire yadde mu social media ate nga by'oyogera biri outrageous nga bisobola okuteeka obwakabaka mu bulabo obw'enjawulo, Ssaabasajja Kabaka abeera alina okwesonyiwa n'akwesalako. Omukulembeze mu Bwakabaka alina okubeera nga alina emizi ng'alowooza ku buli kyagenda okwogera. Bw'obeera omukulembeze nga Kasujju Lubinga nga okwatagana n'obulamu bwa Kabaka, ofiisi yo ekuteeka mu position nti olina okumanya buli kikwata ku bulamu bwa Kabaka, naye ate nga omumwago guli loose nti Kabaka abeera alina okweraliikira nti singa omanya ekintu nga kino, enkya kigenda kubeera mu social media, enkya kigenda kubeera ku mawulire, Ssaabasajja Kabaka abeera ajja kwesalako. Bw'obeera ng'oli musawo bwa Kabaka, Kabaka n'akirizuula nti bwe yali nga tannaba gendanga Nairobi oba gendanga Germany oba Switzerland, ebintu bikyali mu processi, wiiki namba nti naba nakutuuka agende ng'enkya biri mu mawulire, enkya nga biri ku social media. Ssaabasajja Kabaka abeera alina okujjawo n'aleeta ttiimu y'abasawo nga kati essaawa zino mugenda n'okumanya nti Ssaabasajja Kabaka ali Germany oba Switzerland oba Namibia oba Kenya, nga yagenda nadda mwezi nga gumu emabega. That is called privacy. Omukolo ogwa Thanksgiving ng'omukulembeze nga Katikkiro awummudde nga yeebaza Katonda olw'ebyo bye yamukozesa ng'akyali naddamula, wandibadde osuubira nti Katikkiro agenda kwogera ku achievements ze yakola mu Bwakabaka, nti we nali naddamula natuusa Obwakabaka ku kino, nakola kino, nakola kino, nakola nekiri. Naye Thanksgiving yonna yonna bweggwako ng'oli mu kwogera weird allegations nti mpulira waliwo abataka abagamba nti Katikkiro yabagaanye okgenda okulaba Kabaka, nga kyoyogerako gwe kenyini ogamba mpulira, meaning tokikwakasa, you're not confirming it, just hearsay. Naye ng'oli mu position nga Katikkiro awummudde. That's outrageous. Kibeera kiraga lwaki Kabaka abeera akwesalako, kibeera kiraga lwaki Kabaka yakulekera ddamula just emyezi 11. Tuli ffenna. Kubanga singa Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere ye yakoze Thanksgiving, yandibadde ayogera nti nze Kabaka bwe yampa omukisa okumuweereza nga Katikkiro nga nina ddamula, nazzaawo empagi z'Obwakabaka ezaali zimenyese okumala ebbanga eddene. Nakola ekibbitumbaga nga Kabaka awasa maama Nnaabagereka. Nazzaawo ebyaffe ebyali bitaataaganye ennyo. Natukiza buli mpisa y'Obwakabaka n'obulombolombo obwali butaataaganye. Natandika CBS, natandika Bukadefu, nanoonya abavujjirizi, natandikawo Kabaka Educational Fund, akakundi kabooli olulangira akatono akali kagezaawo kucyankalanya Kabaka, nagezaako okukakwasaganya era Kabaka n'akulembera mu mirembe. Then Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi singa ye yakoze Thanksgiving yandigambye nti nze bwe nali naddamula nga Ssaabasajja Kabaka ampadde omukisa okumuweereza, natandika certificate z'Obwakabaka, natandika omumuli, natandika okusoma budget y'Obwakabaka, nalwana okukendeeza obukuubagano wakati wa gavumenti y'owakati ne gavumenti y'Obwakabaka, natandika Kabaka birthday run, nanoonyeza Obwakabaka abavujjirizi, natandika okuzzaawo muzibu azaalampanga, nayisa Obwakabaka mu kaseera ak'akayuuguumo ng'amasiro gayokeddwa n'ebiseera by'akayunga riots, nayanjula Omulangira Ssemakookiro oli Obwakabaka, natandikawo Keto Telekomu, natandika ekizimbe Muganzirwazza Katwe, natandikawo okutwala certificate z'Obwakabaka, maapu z'Obwakabaka n'ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ne maama Nnaabagereka ku mikolo gy'okwanjula, era kati bireeta ssente n'okuwa ekitiibwa eri Obwakabaka, n'okugezaako okusakira Obwakabaka amalwaliro 2 okuva mu gavumenti y'e Dubai, era amalwaliro ago gaggulwawo mu mulembe guno ogwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Then singa Katikkiro Charles Peter Mayiga ye yakoze Thanksgiving eyo, yandigambye nti nze nga Kabaka ampadde omukisa okumuweereza nga Katikkiro we nga nkwasiza ddamula, nanoonya era nennwanirira ebyaffe era bingi bikomyewo, bingi bikyajja, nalaga Abaganda nti balina okuva mu kulowooza nti waliwo agenda bazimbira Obwakabaka waabwe, wabula bo bwe balina okulwana okunoonya ssente okulaba nga bazimba Obwakabaka bwabwe. Nagaziya ennyingiza y'Obwakabaka nga ntema empenda eziyingiza ssente mu Bwakabaka, yeyo nsonga lwaki nti nasanga budget y'Obwakabaka ngeri less than 5 billions, saawa zino eri mu billion 255 n'okugenda waggulu.
tandikawo enkola ng'ettaffaali, oluwalo, okukiika embuga n'okuleeta amakula. Naggumiza obwami mu Bwakabaka nga nteeka mu buli ssaza abakulembeze baabo ab'amagombolola, ab'emiruka, abatongole ku byalo. Nagula entambula z'Abassaabasajja Kabaka ng'ab'amagombolola okubawa pikipiki bonna n'emmotoka eri ab'amasaza. Offices ku masaza n'amagombolola zonna naziggulawo era zikola for 5 days a week era mulimu abantu abali permanently located there nga balina okuweereza ate nga basasulwa. Kugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga sifuddeeyo oba kibiina kimwava oba ddiini kimwava. Okutereeza entambula z'emirimu mu Bwakabaka nga nteekawo streamlined way of doing things mu gavumenti y'Obwakabaka. Okussawo obuweereza obw'enkalakkalira mu Bwakabaka nti omuntu abeera amanyi nti guno gwe mulimu gwange mu Bwakabaka so si kubeera nti oli ajja kukola mulimu gwa Nakyewa lwayagadde lwakola lw'omwagala akole kino tabaawo kubanga abeera mu bwa Nakyewa. Okuyamba abasenze oba batuuze ku ttaka ly'Obwakabaka okufuna ebiwandiiko eby'enkalakkalira ebalaga obwannannyini ku ttaka nga abaagala okufuna liizi bazifuna, abeewandiisa ku ttaka nga bawandiisibwa n'okusasula obusuulu okulaga obwannannyini obumanyiddwa mu mateeka. Kugezaako okukendeeza obunkenke wakati wa gavumenti ya wakati ne gavumenti y'Emmengo. Okuyisa Obwakabaka mu kayuguumo ka social media nga buli omu ayogera kyasanze naye n'enkulembera Obwakabaka even in that social media friends ne busigala nga bukyanywedde. Okutandika amakompyuta ga Bwakabaka nga BBS, Telefina, Werinde Insurance, Mwanyi Terimba, Buganda Law Chambers, Majestic Brands, Buganda Tourism Board, Namulondo Investments, Engule, Olwendo, Samuli, zonna nga ziwa ekitiibwa eri Obwakabaka era ziyingiza ssente mu Bwakabaka. Okola enteekateeka nnamutaayika Obwakabaka obulaga buli kimu nga bwe kinaakolebwa mu Bwakabaka mu myaka 5 maaso. Okusembeza Ssaabasajja Kabaka mu bantu, okulaba nti alabika nnyo mu bantu nga tannaba kulwala yali alabika nnyo mu bantu. Okwagaza Obwakabaka abantu bangi n'okubuwa ekitiibwa, okuyimusa ekitiibwa ky'Obwakatikkiro, okutuuka mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye bali oba bweru wa ggwanga oba wa. Mwanyi Terimba esitudde ebyenfuna by'abantu mu Buganda, Bugwe ku Masiro, ekizimbe Masengere, kuggala emiwaatwa egyali gifulumya ssente mu Bwakabaka, kuwandiika obutabo obutereka ebyafaayo by'Obwakabaka bingi nnyo. Naye kati ssaawa zino nze bw'ombuuza ebya achievements z'Oweekitiibwa Dani Muliika nsobola obutazikubulira kuba sizimanyi. Eyo chance gye twabadde tulina okufuna Katikkiro Dani Muliika atubulire nti ze bwe nali nga mpeereza Ssaabasajja Kabaka nga mpadde eddamula nakola kino nakola kiri naye tetwasobodde kufuna chance eyo kubanga wazze mu kulumba abantu balamu ffe tubulira achievements zo z'amazima sizimanyi. Watu disappointize nnyo Oweekitiibwa.